wakati w'omwaka 2022 abaludde nga bekkaanya obulamu bwa General Moses Ali batondawo empuluuju nti obulamu bw'omusajja ono bwali butandise okukeewa. Engeri gy'ayimirira mu bantu yali etandise okufamba, so nga n'endwadde y'okukankanirira bajjajja gye baatuuma ey'obuko yali eraga nti yakusimba amakanda. Ekisanja kya 2026 ali kumpi akimazeeko ali ku minkekeero, ekyatuusa n'okulowoozesa abamu nti ku mulundi guno yandipondooka ebyobufuzi n'asooka abizza ku bbali n'atuula ewaka awummuleko. Kyokka bano kyababuukako, omukulu bwe yeesowolayo n'alangirira nti n'ekisanja kya 2026 akyegwanyiza waakiri agenda okukoona emyaka 91 ng'akyaweereza eggwanga lye. N'okusunsulwa okukwatira ekibiina ki NRM bendera ku kifo ky'omubaka wa Adjumani West teyasobola kuva mu mmotoka ye nga banne abalala, ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doi buli kimu ye yeesitukira okukituusa ku mukulu. I, Dr. Tango Doi, on behalf of the Commission, duly nominates General Moses Ali for Adjumani West constituency. Ebigambo byeyongera nti oba waakiri mukama aweera mukwano gwe Yoweri Museveni amuzzeeko mu kafuba ak'enjawulo amulengeza akabaate kaayolekedde, wabula si bwe gwali, kubanga naye bendera yagimukwasa agende mu maaso n'okukontana. Mu nkuŋŋaana nnyingi, General Moses Ali ze yakubanga awenja akalulu kumpi kwabanga kutema ku lw'Ennamuganga, kubanga yalinga awanirirwa buwanirirwa okutuuka ku katuuti, ng'oluusi ayogererawo mu ntebe w'atudde, newankubadde yalwananga okusitukako okulaga abantu be nti ddala yakyali empologoma ya Adjumani n'Abamadi. Ali ono obulwadde okumwegezaamu si gwe gwabadde gukulembera, kubanga olunaakutta lwasimula ebiri. Okuviira ddala mu 2021 lwe yazirikira mu bitundu bya Adjumani n'addusibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago okulongoosebwa omusaayi ogwali gukutte ku bwongo, obulamu buzze nga bumubeerera bwa nnyaanya. Mu 2015 nate bwamugalamizaako, abantu ne batuuka n'okumubika nti aserengese e Kaganga, era omusawo olwaba okumutegeeza nti asobola okusitula ku kigere, ekiwejjowejjo yakikuba Adjumani okumatiza abantu be nti akyali tarattibu nga luwombo lw'amagi. Ku mulundi guno lutuukiriza enjogera y'abajjajja nti ow'ekikye teyeerabira, walumbe teyeerabira mukadde, kubanga olunaku lw'eggulo lwamutemedde mu ddwaliro e Nakasero mu Kampala, kubanga ddwo terulaga nnaku. Omusajja ono gwe njogerako abadde mwangu kugaya ku muntu amulabye mu bukadde bwe, wabula mu myaka gye naye egy'obugumu yali ngwaŋŋuli ya musajja omulwanya emmekete era omujaasi nnantabwekebera. Ng'ennaku z'omwezi 5 Kafumulampa oba April 1939 ku kyalo wa Tabo mu ggombolola y'e Pakele mu disitulikiti y'e Adjumani, nnyina w'omusajja ono Veronica Poche Ali lwe yafukamira ku kitooke ky'embidde okumusindika okujja ku nsi kuno. Ebbali kitaawe Muhammad Ali yali alinze mulerwa kumaliriza gugwe, yamutuuma erinnya, era erya Moses Ali yalaba nga limugwana nnyo. Yamusomeseza ku Werepi Church of Uganda gye yatuulira ekyomusanvu mu 1957, oluvannyuma n'amwongerayo ku Church of Uganda Junior SS gye yamalira ekyandibadde nga Olevo, olwo n'amuweereza mu kibuga Kampala ku Old Kampala SS okumaliriza emyaka 2 egisembayo ku mutendera gwa siniya. Ali ng'emisomo agituusizzaawo, yeegatta ku ggye ly'eggwanga, era ono yatwalibwa mu ggwanga lya Isirayiri okutendekebwa nga kadeti, ng'amalirizza yaddamu okutendekebwa mu bukodyo bw'okubuuka mu nnyonyi ne parachute mu 1969. Mu 1972 yatendekebwa obuduumizi era mu Isirayiri, gwe wamma n'akomawo kuno nga mujaasi nnantawunyikamu. Ebyokusoma kw'ensi teyabijjaako maaso. Mu 2007
yalwana n'afuna ebbaluwa mu mateeka okuva ku ttendekero lye Wolverhampton so nga yafuna n'eddigiri ennambirira mu mateeka okuva ku ssettendekero Makerere n'ebbaluwa y'okwoza emisango okuva ku Law Development Center. Kansooke nkuzzeeyo emabega okimanye nti mu 1969 Ali yafuulibwa second lieutenant n'aweebwa obuvunaanyizibwa okutendeka bajaasi banne ebyokubuukira ku parachute. Mu 1971 yali musaale mu lukwe olw'amaamula Milton Obote ku bukulembeze olwakulemberwa Field Marshal Idi Amin Dada Umenyamire. Mu gavumenti eyo Ali yakoonoolayo n'ogufo gwa minisita w'ebyensimbi era yali afuukidde ddala fanfe wa Idi Amin. Kyokka ekifo kino kyamuzaalira ebitukula nkumu olw'okukyeyambisa okugula obuganzi mu Bayisiraamu ng'abapokera omusimbi n'ebirungi ebirala ekyanyiiza ennyo Idi Amin n'atandika okumulaba ng'eyeegwanyiza obukulu bw'aliko. Ebyaddala Ali Abasiraamu baali bamwagala nnyo, gattako abajaasi bangi abaali bamukkiririzaamu era bino byonna Amin yabimulangirako mu lukiiko olumu lwe yayita ekyaviirako Ali okutoloka n'addukira ewaabwe mu Adjumani olw'okutya nti obulamu bwe bwali mu katyabaga. Ekituufu abaseddekezi baamuwonderayo wabula yasobola okubeetakkuluzaako. Mu Agasiti wa 1978 Amin yamwambula ebitiibwa by'amagye byonna w'ataali n'ebifo byonna bye yalina mu gavumenti n'abimumaamulako. Nga gavumenti ya Idi Amin egudde mu 1979 ono yaddukira mu buwaŋŋanguse mu ggwanga lya Sudan ne yeekukumako mu katundu akayitibwa Nimule. Mu 1980 yali akoze eggye erirye eyatuuma Uganda National Rescue Front eryaggula olutalo ku gavumenti ya Milton Obote ey'okubiri era kino kyamukolera nnyo kubanga yasobola okuwamba ebitundu bingi ebiri ku nsalo ya Uganda ne Sudan. Mu budde obwo n'abayeekera ba Fonasa nabo baali bafuukidde gavumenti y'Obote akayinja mu ngatto mu bitundu bya Buganda kyokka laba bwe bajja batondawo enkwatagana ne Moses Ali wamu n'ebibinja ebirala ne bakola eggye eryawamu eryatuumibwa National Resistance Army ne balyoka bakooza gavumenti eyaliko akajiri. Nga bawambye mu 1986 Ali yafuulibwa omumyuka wa Ssaabaminisita owookusatu n'akwasibwa ne Minisitule y'ebyobulambuzi mu mwaka gwa 1995. Mu 1996 yafuuka omubaka wa East Moyo n'addamu okulondebwa ng'omumyuka owookubiri owa Ssaabaminisita era minisita w'ebyobusuubuzi n'amakolero. Mu 2000 yafuulibwa minisita w'ensonga z'omunda oluvannyuma n'afuna eky'omumyuka asooka owa Ssaabaminisita mu 2001. Mu 2003 yayongerwa ku mayinja mu magye bwe yafuulibwa Lieutenant General. Akalulu ka 2006 afudde akeekokkola kubanga kamufiiriza ekifo kye eky'obubaka ne ku kabineeti n'asuulibwa wabula mu mwaka gwa 2011 ku myaka 72 yeegaganula n'akyezza ne mukama we n'addamu okumulowoozaako ku kabineeti. Teyalwa n'amufuula jeneraali ajjudde. Oluvannyuma lw'akalulu ka 2021 Museveni yatandika okussa Ali ebitiibwa kubanga yamuzzaayo ku ky'omumyuka owookubiri owa Ssaabaminisita ate nga mu kisanja kino ekijja abadde yamusudde olw'embeera ye wabula n'ayingiza mutabani we Siraj Musa Ali nga minisita w'emirimu n'ebyentambula. Ekiseera kyamaze ng'aweereza gavumenti asanze okusoomoozebwa okutagambika gamba ng'enkaayana z'ettaka mu kitundu gy'ava eziri wakati w'Abamadi n'Abakyoli zaafudde nga tezigonjoddwa. Bangi ku bawangaalireyo babadde balumiriza nti omukulu ono abadde nga ku ludda lw'Abamadi ng'Abakyoli tebabadde na ssuubi nti bayinza okufuna obwenkanya nga Ali akyali namuziga w'ensonga eno. Okukakasa nti ebiriwo tebibasanyusa lumu mu 2015 abakyala abali mu myaka egituuludde mu kitundu kino beeyambulira baminisita abaali bagenzeeyo okutaawuluza enkaayana okwali ow'eby'ettaka Daudi Migereko n'eyali ow'ensonga z'omunda Jeneral Ndanya Kayirima era nga bano n'okubakunamira baabakunamira. Ng'omubaka omukyalo owa Butalejja Serina Nebanda afudde mu nfa n'okutuusa kati ekyatankanibwa
Mu kuziika kwe, gavumenti yakiikirirwa musajja wattu Ali era yali yeetisse obubaka bw'omukulembeze be Pona Amataaba. Ono abatuuze baamulemesa okwogera, kyokka ne bwe yasalawo aweeyo amabugo n'ekiwandiiko okuli obubaka bwa mukama we eri nnyina w'omugenzi. Maama wa Nebanda yabimuyulizayuliza mu maaso ng'ayagala kimu alipoota ku kyali kimuttidde omwana. Musajja mukulu ono abadde n'abakyala abawerako era ng'abaana be batubaliddeko bali wabanda ba 30. Abakulembeze n'abawagizi mu NRM bangi buli lwe balowooza ku bingi omusajja ono by'akoze basigala bamunyeenyeza mutwe nga ngobero n'okakasa nti ddala okuwummula kwe si kwa busanga awunya mu kigolomolo. Nze Solomon Kaweesa.